Okubonaabona kuli ku buli muntu ageya abantu n'olulimi lwe n'amaaso ge. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Quran mu Luganda, surat Al-humazah aka Divine Fire. Y'emu ku ssuura ezasooka okukka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama akyali e Makka. Eri abasajja Abawarabu abaali bayitiriza okuvvoola omubaka, okumunyoomoola, okumuyisaamu amaaso, okumugeya, okumuvuma, okumukolako olugambo, nga bakola buli kikolwa ky'omanyi ekibi, basobole okubeera nga bamuleetera okwetamwa oba okwekyawa oba okuleka ekyo kye yali aliko ky'ataasobola kukola. Essuura eno teyakka eri mubaka yekka, yakka eri abasiraamu ffenna, era ku mulembe guno tulaba nga tugyetaaga nnyo kuba etwogerako nnyo. Biki Allah by'atugamba? Ka tutandike essuura yaffe insha Allahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Wailun likulli humazatin lumazah. Okubonaabona kuli ku buli ageya abantu n'olulimi lwe n'amaaso ge, oyo anyoomoola banne n'okubaziimuula. Naw aya eno etugamba nti okubonaabona, okuzikirira kuli eri buli omu eyeenyigira mu humaza ne lumaza. Ohumaza ne lumaza Allah yabireeta mu structure bw'etyo, oba endeeta gye yabireetamu eri repetitive, yeddiŋŋana, nti kyekikolwa ky'otakola mulundi gumu, okikola continuously, nti ebikolwa bino ebya humaza ne lumaza bimanyi okunywera muffe oba ku muntu ng'akiddiŋŋana nga tosobola kikola mulundi gumu, ogumu gw'okikoze gwe gukupushinga okukola omulala n'omulala n'omulala. Kyova olaba kyajja mu ngeri ey'eddiŋŋana, humaza ne lumaza. Naw humaza ne lumaza kye ki? Naw abamanyi bangi abannyonnyola humaza ne lumaza. Abamu batugamba nti humaza kwe kukola olugambo ku muntu emabega we nga tategedde biki by'omwogeddeko. Then lumaza kwe kwelonda omuntu, nti buli kabi akali ku muntu gw'osooka okkalaba, oba omuntu oyo buli kimu ky'omulabako ku ggwe kibi era ng'olabira ddala tekisaana kkolebwa. Makyazi abalala bakikola, gw'oba olaba ku oyo tekisaana kkolebwa, oba okwelonda okwo mumanyi engeri abantu gye beerondamu abantu, buli kali negative ku muntu gw'osooka okkalaba. Then abamanyi abalala batugamba humaza kwe kukola omuntu ekibi ng'okikolera mabega we, okitegeera nga tategedde n'omuyita emabega n'omukola ekibi. Then lumaza kwe kujja mu maaso ge n'omukola ekintu ng'alaba, like n'okola omuntu ekibi mu maaso ge nga teweekwese, tokoze eki, nga naye akulaba. That is lumaza. Then abamanyi abalala batugamba nti humaza by'ebikolwa by'okola n'emikono gyo n'amagulu go ne gestures zo. Gestures ge maaso, so okozesa amaaso go okuvvoola omuntu oba okumukkakkanya, n'omupima n'omuziimuula, n'olutunuza eno n'olizza eri ng'olina information gy'oyagala okutegeeza abalala ng'okozesa maaso go. Abalala tukozesa mimwa, n'osooka ogukyusa n'oguzza eno n'oguzza eri ng'okozesa mumwa gwo okulaba ng'obubaka obutuusa yonna gy'oyagala bugende. Subhanallah. Ate lumaza by'ebikolwa by'okozesa olulimi lwo, okitegeera olulimi lwo, ebyo ebigambo bye lwogera ne lubitambuza, engeri gy'onyoomamu abantu n'obavvoola ng'okozesa olulimi lwo n'obakkakkanya, eyo ye lumaza. So ennyinyonnyola yonna etuggusa ku kintu kye kimu. Twewala ebikolwa eby'okuvvoola, okuvuma, okugeya abantu, okubayisaamu amaaso, okubazannyamu katemba mu ngeri y'okubavvoola mu maaso gaabwe
oba emabega waabwe nga tebategedde. Oyo yenna abahumaza ne lumaza, Allah amutwewaza era atuwooninga ebibonyoobonyo ebikakali ebijja okuvaamu mu bikolwa ebyo bye tukola. Tubalaba nga basiraamu bannaffe be badda ku basiraamu bannaabwe ne babavoola mu community, banno bennyini be bakukwata ne batandika okukkakkanya, era oluusi ne kiviiramu okulemesa obutatuuka ku ekyo ekibadde ekiruubirirwa kyo mu mirimu, mu maka, mu community, mu bifo eby'enjawulo. Tugenda ne tubikola bannaffe nga tulowooza nti nno ffe tuli ba waggulu nnyo oba tubasinga, not knowing that abantu abasinga balina ebintu bye bakola mu kyama ebisanyusa Allah, ate ne babeera nga mu maaso ga Allah bo bali ku ddaala erya waggulu nnyo nga batusinga. Naye nga gw'ono obadde omuvoola omuyisaamu amaaso, ate tomanya Allah yasitula gwe yakusitula ogeya abalala obayisaamu amaaso, naye bukeera enkya ate n'akukakkanya oli n'amusitula. Okitegeera? Therefore tugezeeko okweyisa ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tewali lunaku n'olumu lwe yakeera n'avvoola abantu be yali akulira. Ate ng'olaba yalina ilimu, yalina okuganja eri Allah. Allah yali amwagala nga buli omu akiraba nti noono muddu wa Allah. Nga teyakeerako lunaku lumu n'avvoola abantu abali wansi we. Abantu bajjanga ne bamubuulira ebizibu byabwe, ne bamubuulira ebisobyo byabwe, like sins, ebibi bye babadde nga batambuliramu bakola. Naye tewali lunaku lumu lwe tuwulira omubaka nti yakeera ku makya n'avvoola omuntu, n'amugeya emabega we, n'amuyisaamu amaaso, n'akola ekintu kyonna ekimukkakkanya oba ekimuleetera okuwulira obubi. Hatta yadde balabe be, yalina abalabe abaamuvumanga ne bamutuuma amannya, ne bamuyigganya mu ngeri ez'enjawulo, naye teyakeerako ku makya n'abavvoola, n'abakkakkanya oba n'abatuuma amannya yadde okubageya oba okukola ekikolwa kyonna ekigwa mu humaza ne lumaza. Eva yali nga waakisa, nga mukkakkamu, nga zaamu abalala amaanyi, nga ye muntu asobola okutegeera abalala mu buli nsonga yonna. Sabe Allah ekyo naffe akituwe insha Allahu ta'ala. Katugende ku aya ey'okubiri. الذي جمع مالا وعدده. Oyo eyakuŋŋaanya emmaali n'akomekkereza okugibala. So jama amaala meaning ospending obudde bwo bwonna bwonna ng'okuŋŋaanya bya bugagga, okuŋŋaanya, then wa addada okikola continuously okuŋŋaanya mu bwangu opulaninga, ssente zo zitaddewa, weetegekera future. Okitegeera So abantu bwe bati kino kye tumala obudde bwaffe nga tukola. Obulamu bwaffe tubwetoololeza ku kunoonya mmaali, kukuŋŋaanya ssente, kukuŋŋaanya bya bugagga. Kino kituviiramu okufuna emitima egyo egitekkusa, emitima emikambwe, emitima emikodo, emitima egy'empisa embi. Ekivaamu nga tutandika okuyisaamu abantu amaaso, okubavvoola, obutabalabawo, n'ebikolwa byonna ebyekuusiza kuhumaza ne lumaza. Tusabe Allah emmaali yaffe gye tunoonya ereme twerabiza Allah kutunywereza ku dduniya na kutugatta kuhumaza ne lumaza, naye etufuukire ekyokwesiima maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. So ekirala kyenjagaddemu kyekya ma'ala. Ma'ala kigambo kiri mu singular, si kya plural. Kigambo kitegeeza ekintu kimu, kyokka nga Allah ayogera ku ssente n'ebyobugagga. That means bingi. So we expected Allah okukozesa ekigambo ekiri plural kubanga ssente n'ebyobugagga bintu bingi, naye yakozesa ma'ala kiri mu singular nti ye maaso ge alaba nti buntu butono nnyo tebuliimu, buli worthless, tebuyina mugaso, ekintu ekitasobola kuyamba ne ku kiyama tebiyina mugaso. So Allah ye abiyisaamu amaaso, abinyooma nnyo nnyo nnyo
ebyobugagga ne ssente ffe bye tulaba nga bingi tufaayo okulaba nga tubikuŋŋaanya. Maaso ga Allah ye alaba kintu kya butaliimu, kintu kitono nnyo ddala maaso ge, tekirina mugaso guli awo gwandituleetedde kubeera nga tumwerabira oba nga tuvvoola bannaffe. Inshallahu ta'ala tugende ku aya ey'okusatu. yahsabu anna maalahu akhlada, Alowooza nti emmaali ye yakumubeezaawo bugenderevu, nti yakumugaana okufa. Nga aya bw'egamba nti olowooza emmaali gye tutoba nayo, gye tuttirako bannaffe, gye tunyoomolerako abalala yakutugaana okufa. Subhanallah. Katugende ku aya ey'okuna. kalla layunbadanna fil hutama, Nedda si bwe kiri nga bw'alowooza. Ddala mazima alisuulibwa mu muliro ogusiriiza, al-hutama. Nedda si bwe kiri ddala alisuulibwa mu muliro ogusiriiza, al-hutama. Now layumbadanna kitegeeza okusuula ekintu ng'ekitagasa, like nga bw'okwata ekintu n'okikasuka kasasiro nga mu butuufu tekirina mugaso. Kyekyo Allah kyayogera, bwe batyo bwe bajja okusuulibwa mu hutama, bakanyugirwa eri mu hutama ng'abatalina mugaso mu kaseera we beetaagira Allah nga tewali mutaasa mulala asobola bataasa okuleka ye, agenda bakwata bakanyugirwa eri mu hutama nga abatalina mugaso, nga abalaga nti nno temulina mugaso gyendi. Mu ngeri y'emu gye baayisangamu abantu nga bali wano ku nsi, nga babayisanga abatalina mugaso. So kye baakola nabo Allah agenda kibakola, ate ku luno nga ye abasuula mu muliro nga tebalinaako bweyogerero yadde. Subhanallah. Katugende ku aya ey'okutaano. wama adraka mal hutama, Kiki ekinaakumanyisa ogwo omuliro ogusiriiza al-hutama? Now al-hutama Allah amunnyonnyola nti akusiriiza n'akukrashinga mu ngeri y'ekukwokya. Allahu akbar. Akusiriiza wenna n'akuyuzaayuza completely. Ekyo ye al-hutama mu Luwarabu kyekitegeeza. Subhanallah. Katugende ku aya ey'omukaaga nga Allah atunnyonnyola hutama kyeki. naarullahi almuqada, Gwe muliro gwa Katonda omukumi ogutazikira. Allahu akbar. What? Omuliro gwa Allah omukumi ogutazikira. You guys, omanyi ekintu ekyo? Do you know how big is that? Allah okwegatta ku kintu kiteekwa okubeera nga kinene, tosobola kikomparinga na kintu kyonna ky'omanyi mu nsi muno. Omuliro gwa Allah, Allah agwegasseeko nti omuliro gwange, omuliro gwa Allah kinene. Subhanallah. Allahu akbar. Allah teyeegatta ku kintu okuleka nga ayongera okulaga obunene bwakyo. Allah buli we yeegatta ku kintu kiteekwa kuba nga kinene nnyo, kizito, nga bw'ogamba nti nno yeegatta ku kisiibo Ramadan, n'agamba ekisiibo yakyesigaliza, nti empeera z'anaawa omusiibi yazimanyi, ekisiibo kikye yakyesigaliza. Kati na wano al-hutama wowe agambye omuliro gwa Allah agwewadde gugwe ogusiriiza, kigwongera okuba nti muzito, mukambwe, muzibu nnyo, tosobola gugeraageranya na kintu kyonna ku nsi kuno. Bw'oba nga tosobola kukwata kagalo n'okateeka ku kabiriiti okukwokya, imagine gwe omuntu omulamba okubeera nga osiiririra mu al-hutama. Awamu n'ekyo tugenda kubeera nga tuli balamu. Subhanallah.
Tusabe Allah atutaase hutama, atutaase emize gya humaza ne lumaza na buli muze gwonna ogusobola okutuyingiza al-hutama. Inshallah ta'ala katugende ku aya y'omusanvu. التي تطلع على الأفئدة Ogwo ogutuuka ku mitima, gulyokya ne gutuuka ku mitima gyabwe awamu n'okubeera nga balamu. Allahu akbar. You guys, tattari'u kitegeeza okwambuka with pain. Tugeze oyambuka olusozi but with pain, nga pain y'amaanyi, obulumi bw'amaanyi paka bw'otuuka ku ntikko. So na wano wekijja okuba nti omuliro gujja kutwokya nga bwe gwambuka n'obulumi obw'amaanyi paka we gunaatuuka ku mitima gyaffe, awamu n'ekyo nga tuli balamu, tuwulira obulumi obwo bwonna tubuwulira. Gwokye paka ku mitima egyo egyakolanga empisimbi, emitima egyo egyakola humaza ne lumaza na buli kimu ekyekuusiza ku mize emibi egivoola bannaffe n'okubakkakkanya, okubayisaamu amaaso. Subhanallah. Katugende ku aya y'omunaana. إنها عليهم مؤصدة Mazima gwo ku bo musaanikire, teguliimu kintu wadde akasekeso omuyita empewo. Nti al-hutama egenda kuba closed, ng'eriko locks, tosobola ziggula, nga woba osuuliddwamu tosobola kulaba yadde akatuli w'osobola okuyisiza empewo oba okwetaawuluza. Bakiyita kwetaawuluza oba okutowolokoka. Wekitegeera nga tewali yadde akatuli w'ogamba kansikireko wano empewo. Subhanallah. Sabi Allah ataasa al-hutama. Katugende ku aya yaffe ey'omwenda, erabika ng'esembayo. في عمد ممددة Guli mu midumu emiwanvu egyegolodde. Nti guli mu midumu, tugeze holes, nga ziri giant, nga ziri long, nga ziri very tall, nga awamu n'ekyo misibe bagisibyeko nga batutegeezeza nti zigenda kuba locked, nga temuli yadde akatuli, nga abeenyigira mu humaza ne lumaza bali muli ya accommodation yaabwe, mwe basula, mwe basiiba, mwe bakolera buli kimu ekyabwe, nga tewali yadde akatuli mw'osobola okulingiririza okulaba ekifo ebweru. Bulamu bwo bwonna. Subhanallah. Tusabye Allah atukingirize al-hutama. Lessons ze tuyiga mu eno essuura, tugezeeko nnyo okwewala obutekkusa, being greedy, n'emitima egiri arrogant. Oli arrogant, abantu oyogera nabo nga bw'oyagala, obakambuwalira mu ssente Allah z'atuwadde. Tugezeeko nnyo okulaba nga twekkusa nazo oba twekkusa n'ekyo ekitono ky'aba atuwadde, ate tugonda mu mitima gyaffe, tusobole okwewala ebikolwa ebya humaza ne lumaza, okugeza okugeya, okuvuma abantu, okubayisaamu amaaso, okubakolako ŋŋambo, kubakolako komedi ali fani, osobola okubakkakkanya, kubatuuma mannya agabavoola na buli kimu ekyekuusiza ku humaza ne lumaza. Tugezeeko nnyo okukyewala. Makyazi obugagga tubukuŋŋaanyiza. Oba oli awo we tulituuka mu maaso ga Allah ajja kuba alaba, era naffe tujja kuba tulina kye tulaga nti ddala twabiyina, naye ate twagezaako okubeera nga tunywerera ku busiraamu nga we busomesa oba we bulagira. Lessoni ey'okubiri, essuura eno etulaga obulungi obuli mu kuyisa obulungi abantu. Nti kirungi nnyo okuyisa obulungi bantu bannaffe. Allah yassa essuura nnamba ng'eraga ekibonerezo ekigenda okutuuka ku abo abayisa obubi abantu. So twegendereze nnyo ebigambo bye twogera eri bantu bannaffe, botya bwe twogera nabo, botya bwe tubawuliza. How do you make them feel? Engeri gye twogera nabo bakitwala batya? Otegeera, eri mu ngeri ya kunyooma, kunyoomerera, oba obasizaamu ekitiibwa.
Tugezeeko okweyisa ng'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama nti teyanyoomolanga muntu n'omu, teyavvoolanga muntu n'omu, teyabakkakkanyanga, yadde yali bonna abamanyi sitetasi zaabwe, amadaala gaabwe, nti owa waggulu n'owa wansi yabayisanga kyekimu. Teyakola kikolwa n'ekimu kyekuusiza kuhumaza ne lumaza eri abantu be yawangaala nabo, oba bamulaba oba ku mabbali gaabwe oba emabega waabwe. Teyakikolanga. Eva yabeeranga kind, yabeeranga wa kisa, yabeeranga mukkakkamu, ate yassangamu buli muntu kitiibwa, ng'abanene n'abampi, abagagga n'abaavu, abasiraamu n'abatali basiraamu, buli muntu mu community mwe yawangaaliranga ng'amuyisa kyekimu. Tusabe Allah atuwe ekisa mu mitima gyaffe, okwatagana n'okwagalana, alongoose emitima gyaffe, atwewaze okukola ekikolwa kyonna ekyekuusiza kuhumaza ne lumaza, na buli kikolwa kyonna ekyandituviiriddeko okuyingira Al-humazah akitukingirize ya Rabbi, tusobole okutuuka mu maaso ge nga tuli mu abo baasiimye, balongoosezza era bakkiriza okubawa ejjana Firdaus. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.